Esop twagala nnyo yekomideko buli saawa subscribing liking sharing tuya kutunulira omugaso gw'okusaba ekiro why you should pray during midnight or the importance of midnight prayer. Saala omugaso gwa saala eya matumbi budde midnight from saa nga mukaaga okusinziira ku saa zaffe engeri gye bazitusomesaamu between saa mukaaga paka saa mwenda. So ezo essaawa ziri crucial nnyo abalogo mwe basinga okuba nga beetala omulabe naye olunaku olw'enkya anaalukusuuza atya, biki byateekeddwa okukola, akutega mitego ki, awo nga weebase ye aba ataali busy ku drawing board, aba akuba ne ba agent be okuba nga ate namukasa tumukoze ki, Peter tumukoledde ki, tumukoze kino yakibuuse leero, wano yayiseewo, enkya tukole tutya, yeebase alowooza biki, kakati bye tuba tutandikirako ebyo byonna ekiro mu ttumbi kivala ogenda ozuuka ng'olunaku lutandise okuba nga lukaluba. Wasuuze ne plan ng'olaba ziri successful, ogenda ozuuka ku makya ng'ebintu byonna byongedde okuba nga bikola ki, byesiba. Kakati tugenda kulaba ku importance of midnight prayer. Nze njukira nga tukyakolera omulabe saa bituli 6:9 omulabe yakolanga nnyo. Nze njukira we lwabanga luli kukya ku Sunday, it is a Saturday, enkya ku Sunday, omulabe kyakola yasindika agent ekiro asanga 6 awo. Omanyi kanisa ezimu zigulawo Sunday roka, zijja ne zikolayo ka practice ku Saturday ne ziggalawo, ku Sunday zijja kusolooza biweebwayo ne zimala ne ziggalawo paka ku Saturday practice. Ate oluusi tebakola na practice paka kakati abayimba wiiki eri ewedde mujje mututwale mu maaso. Ate obeezo kanisa babizimba babizitegeeze na kanisa. Kakati kye bakola these active churches eziri spiritual va kuziri ziri business, ayi ne ba business egwa n'okugwa, business ziyogulawo olunaku olumu. Kakati basindika agent ekiro midnight najja wajja ku church n'ayooninga. Kye tuba tugambye wali twayogedde ku yooninga okwayuya kitegeeza mizimu, releasing of spirits. Ayooninga ku kanisa, kati wayooninga ku kanisa n'aliriizinga spirits ezo zitambula ne zijja oba waka weebase oli bulungi ozuukuka oli mulwadde omusujjasujja gukuluma tosaakeera kugenda ku church. Okitegeera ozuukuka olimu olusujjasujja, ozuukuka olimu obunafunafu, ozuukuka waliwo ebiconfusinze awo, ozuukuka waliwo emergency eziguddewo naye nga ziri spirits eziririzingiddwa. Why? Azaagala kukwatirayo olemegenda ku ki, olemegenda ku kanisa. Oluusi ekigambo ekigenda obuulirwa kyandibanga kinaatera okusoma, onaatera you are about to reach your breakthrough. Kakati omulaba aba ayagala kola ki, akukuziyiza. Alirizinga ayooninga analizinga amaanyi ago to interfere what? To interfere the machines. Zimukera ku makya machines ez'ekyanse oluusi bwe mwawadde program tono yakeera okuba nga yakola intercession ajja late, 30 minutes late. Okitegedde abatendereza n'abasinza bajja late, bajja buli omu asolaawo kasawo mu ntebe kulinnya katuuti. I don't know what's the problem. Oba oti eri n'oba ku boda n'oyitawo buyisi n'osola akasawo mu ntebe n'olinnya akatuuti n'enkukkiriza nga nze ndi kwaya mistress. I can't. Naye ate nabo be bajja late bakwaya mistress. Manyi baagala bayite bamami bani, baagala ebitiibwa ebi oba I don't know. Mami wetamuyita mami tagala kuwa kuyimba. Bino muyita mami ogenda omwoleze ku ngoye ositule omwana awo bajja kuwaamu first service etali mu bantu bangi oba second service okwate mukaawo. Akati nabo bajja late. Okitegedde uniform abagamba uniform yajja mu ayambala bibye. Okitegedde ayambala bibye mbula kuba mistress temumugamba kuba yekwaya master. Anola confusion of highest order. Kakati kye bakola kyekyo abaweereza kujja late. Okitegedde bajja bonna bali confused. Ova otya ku boda speed n'osola akasawo n'ogenda katuuti mbw'ogenda kuweereza ebirimu amakulu. That's the confusion. Okitegedde ogenda tuuka ogera mubiri gwe nnyini ogenda kozesa ki, amagezi go aga bulijjo. So that's how the Satan does. Midnight engeri gy'agi planninga all possibilities okulaba nga you fail
the next day. Kakati kiri advisable naawe between saa 6 ku saa 9, between those hours often at least 1 hour or 2 hours. If you can manage all the hours osobola kuba ng'okigattawo, kubanga abalogo babeera bize mu masabo, abeeyambulula masaŋŋanzi abali kweyambulula, buli omu mu ensi y'omu eba bize. Sitaani akola obutaweera, akati ne Katonda abamukaabirira ali bize adda mu ssaala zaabwe ng'oli mu kufuluuta. Oweebaza yazimba, olina mu nnyumba y'abandi opangisa mw'ofuluutulira wadde si kibi gwagisasula. But midnight prayer it is so vital. Yamakulu nnyo eri obulamu bw'omulokole. Toteekeddwa kuba ng'okola ki? Toteekeddwa kuba nga ate ogizanyira njagala byawandiikibwa ate kale nja bikuwa ndowooza ojja byesomera bwesomesa. Kakati okusaba kw'ekiro kulungi era bw'omala ng'ozza okusaba teweerabiranga. Kino kyekisembayo. Abalogo bakikola nnyo kye tuyita declaration, okulangirira. Omulogo tasaagenda mu musawo n'avayo nga talina kyalangiridde, oba ekiro yeeyambulula mu masaŋŋanzira nga wayogera walaamiriza. Eri musabo kuba kulaamiriza. Wano we make a declaration, wano tulangirira. Eri musabo balaamiriza. That's the difference. Eri balaamiriza, ffe tukola ki? Ffe tulangirira. Kakati omulogo ng'ali bize akulagulako bino alaamiriza, abeere waati. Naawe obeere no bize. Oga Mukama ntazaamu mwoyo gw'okufiirizibwa, nsazaamu mwoyo gw'okubonaabona, nsazaamu mwoyo gwa divorce, okitekedde ali bize eri akala ate Katonda waffe eba yasinga. So it depends on your commitment, engeri gyeweewaddeyo yimatali ngaawo. Kakati omulogo ali eri alina byakola, naawe oli eno olangirira olunaku olw'enkya, lulangirako kino. Naye abantu bava mu kusaba nga talina nakyalangiridde. Aneleese ng'okulembeddwa. Ate n'oba okulembeddwa nti akugambye sinza bw'omaliza ga Mukama nkwebaza olwakadde kompadde n'olangirira declarations. Muyige okukola nga declarations. Embeera ze tuyitamu okubonaabona, someone yayogera ekigambo eri obulamu bwe. Abo abalogo bye bakola basengawo bajjajjawo baani balina bye boogera. So there is power. Katonda agamba waliwo amaanyi wansi w'olulimi lwo. Oyogera ekigambo ne kibeera. Okusinza ku Yobu 22:28 agamba you will declare a word, ojja kwogera ekigambo kinaakola kinanywezebwa. So during midnight prayer you have to you must have that session. Obanga okomekeza salayo, the session of declaration, okulangirira. Omulaba kubanga sitaani kyakola ekiro akulangirako okulwala, accident, kuva mu lubuto, kukola divorce, byonna abirangira kiro. Akale naawe that's the time naawe ogamba cancelling a divorce paka kufa. I cancel the spirit of sickness. Tunaabanga balamu kuba emibiri gyaffe yeekalo ya mwoyo wa Mukama kuba yeekalo ya Katonda. Kitegera that declaration. Midnight prayer ekiro mulimu amaanyi. Njagala osome Acts chapter 16 ove ku verse 25. Paulo ne Siira kiro bali mu kusinza mu kutendereza. Bayibuli egamba emiryango gyonna ne gimenyeka. Enjege ne zikutuka, emyango ne gyeggula, emisingi ne gikola ki? Ne ginyeenyezebwa. Everyone was set free. Olaba Yesu yagenda okusaba kwe kwali nnyo nga kiro, ng'amaanyi aganoonya kiro, emisana najja n'akola ebyamagero. Kakati whatever you want to see in life, byonna by'opulaninga okugenda okukola ku mulimu bibeere successful, kiro ino ofukamira saameka you declare oba declare zonga nti obeeko byolangirira aga Mukama enkya kino. Ate ne balusi tebirabise. Don't lose hope. Nagamba nange yasina kyenda mbivuddeko. Don't be discouraged. Continue
kuba gwe tomanyi Katonda sigomwa program y'okukolerako akola nga wayagala so kugamba ngina kikola leero ngina kikola nchapati nga Bible egamba nti abajjukiza ba Mukama tebakola tebakoowa. That's what you must do. Oshagede Paulo ne Sila basinze emisinyo egikola ki kakati wanenyisana. It is very difficult. You are confused up and down, bino birowooza kiri kakati kiba kizibu nnyo to concentrate okubanga focus on it. Naye ekiro environment is so cool, ensi y'omwoyo is so active, so buli kyokomandinga wali kinywezebwa. So there is power in midnight prayer. If you have not been practicing it, please, and if you have been practicing it ate nga waddirira, please damu kiweeyo omwaka gumu ng'okikola. You'll have testimony. Ojja tubuulira, you'll have testimony. Midnight prayer egyenjogerako is the most active hour. Oba nti essaawa abalogo gye basinga okoleramu. Ojja kusoma Exodus 12:29. Omwoyo w'okufa we yali ayita, Mukama agamba abaana ba Isirayiri musiige omusaayi ku nzigi. Then around midnight mu kiro malayika w'okufa n'atambula mu kiro. Era buli gwe baasanga nga tasize musaayi ku luggi awo buli mubereberye yafa, buli kibereberye kyafa, biiti kisolo kyenyonyi oba muntu. Midnight kati midnight muyita ebintu bingi, omulabe mwayitira okubanga atta buli kimu kera kumakya ebintu byonna bifudde bibadde biri successful. Kale ate n'ekiro ekyo ne Mukama mwasinga okukolera okukuwonya buli kitala ky'omulabe ekikola ki ekiyita ekiro kasita ekiro kikusanga ng'otunula. Watch, Bible egamba watch and pray. I think that is omutume Paulo Peter yayogera tunula osabe mu kiro mutumbi kawasana atuuka. Bali abasirusiru Virgin abasirusiru baali bagenza banoonya mafuta oba ekiro ekyo mafuta gatadoba baali bagenda gajjawa. Okitegera kakati that is Exodus 12:29. Ojja kusoma Judges 16:3. Ojja kulaba ng'okola ki? Ojja kusoma n'ekyo kyandika. Kakati enjuwa kolanga osobola. I know it is very hard. People come back when they are very tired, they are stressed, but endure to get at least 1 hour between midnight and 3 a.m. Funeyo olunaku ofuneyo essaawa emu obeere ku maaso ga Katonda. Those are so powerful hours. Mubakako bw'ekizikiza bakola nnyo those hours naye ate kisingawooko ne mubakabako bwa Katonda. So enjuwa manyi emisana is very hard. Tosasaba omwana akaba ate ku mulimu ate amasimu biki, but midnight who calls you than being on TikTok? Omuntu asobola okubeera TikTok kuva ssaawa 4 paka 10. Kati lwaki towumulamu n'ozukka mu 1 hour, 1 hour and a half? So there is power in midnight prayer. Nze kwanda ojulize omulabe kye yali akolanga ekiro asituka wabagenda ku makyaki ne bayoningirawo emyoyo. Ekigera abalogo babeera ekiro sitaani ne ba agent b'ekiro baba bapulaninga babeera ku drawing board, they are preparing biki bye bayinza okuba nga bakuleetera ebiyinza okuba nga ate bikukaabya amaziga, bikwetamya obulokozi, bikuleetera okweraliikirira, bikuleetera okuba nga ogwamu essuubi. Ne kasita otandika n'olunaku ng'omaze okulangirira nga Mukama olunaku lunyise mu ndagaano y'omusaayi newankubadde tokoze ng'obadde osuubira naye ate bingi byakuwonyeza. Asobola kuba nga akuwonyeza accident ebadde genda okulya obukadde n'obukadde, asobola kuba nga akuwonyeza ababbi abadde bayinza okujja ku dduuka lyo ne bakufera. Okitegere omanyi ffe tutunulira nnyo bino by'okoze. Asobola okuwonya ekintu ky'obadde ogenda ekyaloosi ng'ogenda gikoleramu akamulambo giri kavalinga naye nga kiro kusaba ng'oli eyo oli Saudi oli Asia. Funayo 1 hour okola midnight, okola transnight, get 30 minutes 1 hour, genda ku mu maaso ga Katonda.
There's power in midnight prayer. Mwesonyiwe ko social media ekiro. People mwesonyiwe social media. N'abateredde video social media tokyasobola kusaba. Oyayuya wayuya. Ebyo ogiva mu social media ne gikuyingira spirits. Kati otandika okusaba ng'otandika okwayuya. N'ate wojjayo smartphone ng'okwayuya kukomaawo. Kama atuyambe. Tuli bubi nnyo. Kale sigenda sukka wano ndowooza era bwe tuva wano tugenda kutunuulira okuloota obutiko. Abantu baloosa obutiko bannaaye. Oba waliwo obubaala simanyi obuki. Atugenda kuba nga tutunuulira ekirooto ekyo kase tunaava wano mu ddakiika ntono okuva ate kati. Kale mbaagaliza olunaku olungi. Mugera Jamiru mbadde okuba nga ate nkutwalira ddala maaso. Mubeere bulungi ate era mweraba.